This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Abooluganda abaagaba ennyo mukuŋŋaanya wano mu Eklezia olwaleero, mwagala omubaka w'Eklezia n'ekibiina kyonna kibeeremu Katonda asiba okwagala kwammwe kunyweza obutalekaamu kasagala amuladde okutukuzibwa mu matiisi awo nno nga mufunye okwagala kuno Kristo yennyini okwagala nakwammwe y'anaakuwa omukisa okufuuka ku mmeevu olw'essakramenti ly'amatirimunyo lye mugenda okufuna. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi buli maaso olw'okunywera ku munne ennaku zonna ng'agumira byonna obufumbo obimwagaza. Kale nno Fred Majorine Eklezia Katonda musaba ki? Okufumbirwa nga Eklezia wa Katonda bw'alagira. Okufumbirikanwa ng'Eklezia wa Katonda bw'alagira. Abazadde ba Fred beebeereko. Abazadde ba Fred abalongo. Mukkiriza abaana bano bafumbiriganwe. Katonda yeebale. Abazadde ba Majorine beebeereko. Mukkiriza abaana bano bafumbiriganwe. Tewali abawaliriza obufumbo bwesiimidde mwekka. Tewali atuwaliriza bwesimidde ffekka. Tewali atuwaliriza bwesimidde ffekka. Mwetegese obutasoza bufumo nga mwagalana era buli omu ng'assamu munne ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda bw'ali abawadde n'okubakumbira nga Kristo n'Eklezia ebalagira. Twetegese. Twetegese. Essakramenti mugenda okufuna tebwanyama byokka byetukana omugugu. Ekiragano ky'omubba kya kutuusa kufa. Musanyu ne munnaku, obugagga ne mubwavu, mulamu ne mulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde. Mugugu mukkiriza okuwetikka. Tugukkiriza. Kasitenda nga Katonda weeri. Tugukkiriza
kasita enneema ya Katonda weeri. anti mwagala okubegeragana ekitukuvu ekyamatizimu nnyo kale mwanyina w'omugole mu linnya ly'abazadde mwana munno nga omukwasa munne gwe yeerondedde. Nze Mugerwa Jordan nabo mukoddomi wange Fred Nyanzi Sentamu kukwasa mwannyinaze Mukisa Majorin mufumbiriganwe mu bufumbo obutukuvu nga Eklezia Katonda bweragira. Mukama Katonda ababeere. Katonda yeebale. Nze Nyanzi Fred Sentamu kufuna gwe Majorin na Mukisa Katumba obeere mukyala wange kulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku z'obulamu bwange bwonna. Nze Mukisa Majorin Katumba nkufuna gwe Nyanzi Fred Sentamu obeere omwami wange, nkulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okusangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ekiragaano kyammwe kino kyemutubye mu maaso g'Eklezia Omukama w'ekisa akikakasi abayiweeko emikisa gye kano Katonda kyamaze okugatta tewabanga n'omu akikattulula. Ambassador ffenna tuyimire. Ayi Mukama wulira okwegayirira kwaffe, Omukama abeere nammwe. Twegayirire. Ayi Katonda nyini kigambo ekitukuza byonna empeta kino ziwa omukisa. Bano omwami n'omukyala Nyanzi bwe banaazeyambanga nga bw'oyagala nga tebirabire nakwebaza n'okuwola erinnya ly'ettukuvu bayambe bafunemu obulamu obw'omwoyo n'omubiri. Tukikusaba nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Tusobola okutuulako. Nze munnange Majorin Katumba kunanika empeta eno tegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana
n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Nkunanika empeta eno, nkunanika gwe Fred Nyanzi Sentamu, empeta eno otegeere nti nkwagala era ntakunywererako okutuusa okufa mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Bassebo ne bannyabo n'essanyu lingi nnyo baabira omwami n'omukyala Nyanzi. Abooluganda baakalwa kano ke kadde ak'okuddiza Omukama